Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Emma Masibo ne Lucy Bwire bayize abasomo obw'amakanika mu mwaka gwabwe ogwokusatu mu Sangala Technical Institute mu ssaza ly'e Bugoma mu bugwanjuba bwa Kenya. Bano bamusaayi muto bayiga kinene bwe baalabanga abasaawa omuddo mu lino essomero. Baalabanga beetaaga akasaawa omuddo akataleekaana ate nga kayonjo. Bwe batyo bayiye akasaawa omuddo akatakuba kkerere kanga okukozesa kakozesa maanyi ga njuba ng'ate ka bbeeyi ejja mu nsawo. Kano akasaawa omuddo katundibwa ku $180, ssente ntono okusinziira ku bubadde butundibwa. Kano akasaawa keetikka ekicupa ky'amazzi era kaliko n'ettaala ekusobozesa okusaawa n'obudde bw'ekiro. Kigambibwa nti n'abakyala kano bakasobola, tekalinga kali akaali kanguyira abaami bokka. Obusaawa omuddo bukasangwawo obuzibu okuteekako ng'ate buleekaana nnyo, ng'ate buno obupya tebuleekaana nga ne swiki ogisangirawo ddala wano ku mukono gwako. Kano akasaawa omuddo nga kakozesa maanyi ga njuba kaliko w'olabira amaanyi kig'okozesa nammeka z'onaasasula, ng'era ebikozesebwa okukazimba weebiri ku katale mu ggwanga. Kano akasaawa omuddo tekafuuwa bikkakka, eddaala erya waggulu mu kkuuma obutonde. Kano kakoleddwa ne mu dizayini nga n'abalema bagisobola. Kigambibwa nti lino ttendekero ligenda bongeramu ku nsimbi okulaba nga buno obusaawa omuddo butuuka ku katale mu nsi yonna. Moroco yakuddamu okwegatta ku mugatte gwa Afirika. Omusasi waffe MC Loy kaagatuwe. Ensi ya Moroco yalangiriranga bw'eyagala okudda mu mukago gw'amawanga ga Ssemazinga Africa mu lukuŋŋaana lw'ekitongole kino olwakaggwa mu kibuga ky'e Rwanda. Okusaba kuno kwayanjulwa kabaka wa Moroco Muhammad ow'omukaaga ng'ensi ya Spain yali emamidde amatwale gano emaze okulekulira. Oluvannyuma ekibiina kye bayita Polisario ne kituuma ettwale lino Sahrawi Arab Democratic Republic mu kaweefube w'okwetongola, naye nga gavumenti eddukanya enseene empya etula mu buwaŋŋanguse mu nsi ya Algeria. Kino kyaleetawo olutalo era ng'omukago gw'amawanga amagatte gwe gwalamula, wabula Moroco ekyatwala ensi eno ng'ekitundu ky'obwakabaka bwayo nga kati eyagala kuyita mu mukago guno okugonjoola enjawukana eziriwo, yadde nga Moroco yakakasanga bw'eyagala okudda mu mukago guno awatali bukwakkulizo. Kabaka w'ensi eno yasaba ensonga ya Western Sahara omukago guno gugirowoozeeko, era ng'ensi 34 ku Ssemazinga Africa nazo tezigitwala ng'ensi ekyetongedde, ate nga terina mu mukago gw'ensi z'abawalabu wadde n'ogw'amawanga amagatte. Wabula omukago gw'amawanga ga Ssemazinga Africa gwali gweyamadda okuyamba ensi ya Western Sahara mu kaweefube w'okutegeka referendum okusobola okwefuga mu ngeri gye baagala. Mu Maayi w'omwaka guno omukulembeze wa Western Sahara Mwami Muhammad Abdulaziz yagenda gye batadda, era nga mwenda omwezi guno Mwami Ibrahim Gali yalondebwa ng'omukulembeze omuggya wakayita emyaka 32 okuva Moroco bwe yalekulira omukago gw'amawanga ga Ssemazinga Africa, nga kati erina kuyita mu kalulu okuddizibwa mu mukago guno. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku NewzBeat. Weebale nnyo MC Loy nange ogatutuusaako. District 2 zaweza sports betting Nesta mu Uganda. Omusasi waffe Jesentino katuwa ebisingawo. District za Uganda Kabale na Lepton zasazeewo okuwera Zaala nga kwotadde n'ow'emizannyo, kubanga Zaala mu bino ebitundu abadde afuuse namujinga amazeewo abavubuka era nga yekanaaluzaalawo obutabanguko mu maka awamu n'obumenyi bw'amateeka. Omwaka oguyise olukiiko lw'ekibuga ky'e Kabale lwayisa ekiragiro okukwata bannannyini kifo kya Zaala omwali abaana abato, yadde kino tekyasobola kulemesa kifo kino kuyingiza baana batanneetuuka kuzannya Zaala. Kyawaliriza olukiiko lw'e Kabale okuteeka ekkomo ku kuzannya ebyuma bya Zaala ku nkomerero y'omwezi gwa Juni wa guno omwaka. Ebyuma bino bye bayita slot machines byawerebwa mu mabaala ebweru w'amaduuka ne mu bifo eby'olukale. Ekyanyiza bannyini byo nga bagamba kino kyali kigenda kukosa bizinensi zaabwe. Ssentebe wa disitulikiti ya Lepton Mwami Dennis Johnson Okero ye yagamba nti baawera emizannyo gya Zaala mu kino ekitundu nga bamaze okuzuula nti abavubuka bangi baali balekulidde emirimu gyabwe olwa Zaala nga banoonya obugagga obw'amangu. Zaala w'ebyuma ow'emizannyo nga kwotadde n'amatatu yenna yawerebwa, era nga luno olukiiko lwa kutuula mu budde obutali bwawala okuteeka etteeka lino mu nkola. Abakungu bangi nabo beemulugunya ku nsonga y'emisolo gavumenti gy'ejja mu Zaala, kubanga amakampuni ga Zaala w'emizannyo agasinga gaabagwira, ng'era amagoba gonna gadda mu nsi zaabwe gye basibuka. Ekitongole kya Uganda Revenue Authority nakyo kifuna obuzibu bungi mu kukuŋŋaanya emisolo, kubanga etteeka eririwo si lirambulukufu ku nsonga ya Zaala azannya
buvunanyizibwa ku mutimbagano ate nga kino ekitongole kigamba tekirina tekinologiya amala okukola omulimu guno n'olwekyo palamenti ya uganda ekubirizibwa okuyisa etteeka lya lottery and gaming bill 2013 mu guno omwaka okusobola okwongera ekitongole kya national lotteries board obuyinza okuddukanya zaala mu mateeka. Sigadde nze Sentino nga mbaweereza ku NewzBeat. Webale nnyo Sentino naago gatukyusaako. Omusono gw'enviiri enzaaliranwa gukutte akati mu Nigeria ng'era abalwanirizi baazo n'abasuubuzi basikubira akalango obuteddiza nga bano bagamba ebikosebwa mu zino enviiri nga ddayi ne relaxa bibi ddala. Ekibiina ky'obwannakyewa eky'abakyala bakaddugala Black Women of Wellness mu Los Angeles bakola okunoonyereza okulaga nti kemika ezikosebwa mu bizigo shampu n'eddayi ebikola enviiri z'abakyala biruwaza ebizimba mu bawala n'abakyala ekiteeka obulamu bw'abakasitoma n'abakozi b'enviiri mu batigga. Aba National Hair Movement bali mu lugendo lw'okukyusa enkosa y'ebizigo ebikambwe nga bakubiriza abakyala okukozesa ebizigo ebikolebwa mu butonde ng'era bano bali wamu ne saluuni emanyiddwa nga Lumo Hair Saloon mu Abuja nga bano bakufulu mu kuyooyoota enviiri za Nacho bakozesa ebizigo ebiva mu butonde byokka era tebakozesa muliro mu nviiri zo. Balina ne app emanyiddwa nga Trace ng'eno eyamba abakyala balina enviiri za Nacho. Eno software yakolebwa abasuubuzi basatu okuva mu Ghana ne Nigeria. Bano aba Trace bakuyamba okufuna akafulu okustylinga enviiri zo ewamu n'okunnyonnyola nga kw'otadde okulagirira ebizigo ebirungi mu nviiri zo. Trace yatongozebwa mu mwezi gwa February mu Nigeria ng'era eyolekera South Africa ne Kenya n'ensi endala ku Ssemazinga okumunya n'okutumbula omusono gw'enviiri enzaaliranwa oba ziyite eza Nacho ku Ssemazinga. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya nsigadde nze ne dislike. Gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma